katugambe nti kitalo nnyo, kitalo ddala ekya omukulu Jakana Nadduli. Jakana Nadduli ono mutabani wa Alhaji Abdul Nadduli era nga olunaku lwa leero, enkya ya leero, asangiddwa ng'afudde mu maka ge. Kitalo nnyo. Kusaba bwe gubanga gwe mundu gwe gusoose okujja wano osubscribinge ku channel eno mukwano gwange Kimuli Broadcast, tukuwa ebintu ebiwerako naye mawulire ga nnaku oluvannyuma lw'okufa kw'omukulu Jakana Nadduli. Wawulira bino nga amawulire gano bwe gamaze okumugwa mu matu, ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine nga ye mukulembeze w'ekibiina kya NUP agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abaako obubaka obw'okusaasira okukungubaga kwakoze olw'okufa kwa Nadduli, n'abaako okukungubaga kwakoze olw'okufa kwa Nadduli. Jjukira oba kinajjukirwa nti Nadduli ono abadde omu ku bantu aboogerera ennyo gavumenti eno, so okugyogerera nti okugiwanirira, naye okwogera kw'ebyo bo bye balaba nga tebitambula bulungi mu gavumenti eno egenda efuga kati ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. So n'olwekyo ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika ebigambo bino. Agambye nti I have just learnt of the sudden ultimately death of our brother Jakana Sulaiman Nadduli, the son of Alhaji Abdul Nadduli. Amawulire ag'okufa okw'ekibwatukira okwa muganda waffe Jakana Sulaiman Nadduli, mutabani wa Alhaji Nadduli, n'akagafuna. Mu mwezi ogwokusatu, in March this year, he was involved in an accident that almost took his life. According to him, the people who knocked him were deliberately targeting his life. Awuliriza nsoma ebyo ebiwandiikiddwa ow'ekitiibwa President wa NUP omukulu Robert Kyagulanyi. Agamba nti mu mwezi ogwokusatu mu mwaka guno yagwa ku aksidenti, era nga aksidenti eno katono etwale oba emalewo obulamu bwe. Era okusinziira ku ye Jakana Nadduli, abaamukoona ddala baali bagenderedde kutwala bulamu bwe a few days ago. Era ndoza mu bifaananyi ebyo ebimu byolaba ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi yali agenze okumulabako, okumubuuzaako. A few days ago, Jakana was abducted and spent several days under incommunicado detention. Nti ennaku entonoko eziyise yawambibwa n'atwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa. He told us that he was severely tortured in detention. Later he was produced before a court in Luwero and remanded to Butambala prison where he spent several weeks. Yakomezebwawo n'atwalibwa mu kooti e Luwero, naye yali atugambye nti yatulugunyizibwa nnyo, era oluvannyuma n'atwalibwa kwa limanda mu kkomera e Butambala. Upon release from prison on bail, he resumed his work and has been actively speaking out against dictatorship and misrule. Oluvannyuma lw'okusumululwa, bino bye biwandiikiddwa Robert Kyagulanyi, oluvannyuma lw'okuteebwa ku bail nga ajjiddwa mu kkomera, yagenda mu maaso n'omulimu gwe ogw'okwogerera gavumenti, ogw'okwogerera obufuzi obubi obw'ekisibiramu bbwa
It is therefore most unfortunate this morning to be informed that he died at his home. Kyannaku nnyo okuwulira nate olwaleero nti afuiridde mu maka ge. He joins very many critical Ugandans who have died under very unclear circumstances. Agattibwa kw'abo bannayuganda abalala bonna abazze bafa mu ngeri ezitategeerekeka. Deepest condolences to his father, Honorable Alhaji Abdul Nadduli, his entire family and all Ugandans who are affected by the tragic news. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nti asaasidde nnyo kitaawe Alhaji Abdul Nadduli, famire ye yonna ne bannayuganda bonna abakoseddwa okufa kwa Alhaji Nadduli kuno. So mikwano gyaffe bwe bityo bwe bibadde, kati okusinziira ku mbeera eyo, ndowooza akabenje kano ke yafuna nako kateka okuba kamukosa nnyo, kale yo okusinziira ku Robert Kyagulanyi agamba okufa kuli unclear circumstances, kuli mu unclear circumstances, kubanga agambye nti yegasse ku bannayuganda abalala abazze bafa mu unclear circumstances. Kitalo nnyo nti afudde mu myaka emito, mu myaka egikola egiru okitegeera. So naye bannaffe abaisiramu bagamba nti twava eri Mukama Katonda, era eri Mukama Katonda gye tugenda okudda. Bw'atyo ennaku z'omuntu ziba ntono ku nsi. Asalibwa awotoka ng'omuddo, asalibwa ng'ekimuli. Twava eri Mukama Katonda gye tugenda okudda. Kitalo nnyo, kitalo ddala.